Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa baad. Kwongera kunyweza bigambo binayogedde jjo bya Malik bin Dinari rahimahullah. Omuddu mu nsi muno kibayita okuba nti ogitegedde n'okuginyumirwamu kumanya Allahu tabaraka wa taala. Allah bw'akulema okumutegeera n'okumwawula edduniya eba ekulemye twali ky'oba ogifunyeeko kyekituufu. Anoonya ofuna obwomeekero bw'edduniya eno okutegeera Allah tabaraka wa taala bali kyekikolo ky'eddiini. Ekikolo ky'eddiini ku tawhidi wallahi kyekikolo. Yagambye Ibn Taymiyyah rahimahullah, omusajja omusiriya Abaharani 661 hijiriya mu Majmuu al-Fatawa yagamba nti fa inna al-usul ad-din, timazima ekikolo ky'eddiini eno y'Obusiraamu al-amru bil ma'rufi, kulagira abantu kukola mirimu mirungi, wa nahyi 'anil munkari, nakubaziriza kukola mirimu mibi. Nanayogera ekigambo ekyene kyembadde njagalamu. Yagamba wa ra'sul ma'rufi, omutwe gw'ebirungi byonna. Yagamba at-tawhid, kwawula Allah, kumutegeera n'omanya Allah. Nagamba ate wa ra'sul munkari, omutwe gw'ebibi byonna, ebibi byonna ekyasinze mu kunoonya ebintu ebibi ebikyafu mu nsi muno. Yagamba ashirku billah, kugatta ku Allah. Idhan anoonya ebirungi ofuna obumeekerevu bw'edduniya eno, okutegeera ebirungi ebigirimu, kumanya Allahu tabaraka wa taala, Allah n'omwawula n'omuleka yekka, kyekyebbaayi wallahi, kyekyebbaayi. Bali bwe kufuna emirembe kwokka, kwe kufuna emirembe, kwe kutebenkera kwokka. Okutebenkera kwonna kwawa kwokka balina tawhid wallahi. Ala bidhikirillahi tatma'innul qulub, kutendereza Allah wali kutebenkedde emitima. Kutendereza Allah tomushuku asobola obikola ebyo, alina tawhid yalina okukola ebyo. Saba Allah atuwa okumwawula olubeerera, atugye mu nsi muno nga tetumugaseeko wakitiibwa Allah tabaraka wa taala. Idhan kolera ebintu bibiri bino byetera obbagamba bulijjo. Yawula Allah wamuleke ng'ali yekka, kwata esswala ezo 5 zisaale, usigadde bijja kusanga. Wallahu a'lam.